Enefic Media. Amina mbakulisayo mwina tukyali ne Honorable Harold Kaija Enefic Media etwogerera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Honorable eggwanga Uganda twagala otusigire ekifaananyi tufiirwa ki nga Queen afudde? Kiki kye tugenda okufunamu ng'afudde? Ye tufiirwa ki singa obukulembeze buba nga bwe bwakyuse ate ki kye tusuubira okufunamu mu ggwanga lino? Kigambo kyo kikambo obaye waliwo eyagambye bwe tufiirwa ki obalga nankani bwafa bakate mwogere nfiirwa ki ng'afudde? Obadde omwogedde? Nange mbeerawo gwe ŋŋanda naye gunaamalafu nagundi ofiirwa ki? Olinayo kyofiirwa? Nange nyakyamani werusantigo ayagala ove ku ttaka. Chairman anfugidde chairman gamba byanga ne mukasajja gwe nawe olifaaki kakalo nange bwe mpula olusi chairman nga mulwadde nga namwona mukenna nga ziizo bwewuliramu n'ebimuluma tebabitegera nti aha oba oyagala akole ki ayongere ku twalabye Scotland ne Wales ng'ate basanyukidde okufa kwa Queen. Not necessarily. Babade basanyukira myaka nti I think no kusanyuka saakula abantu ba Dolando zadde badde ku streets abange nze okufa kwe nasooka okulaba kw'amaanyi era ndoozi olunaku lw'emmaani njaddubeera waka kwali okuziika kwa Princess Diana era sinalaba mukolo kwenkana kulabika bulungi ngaawo kunyuma ne guuni yonna eyakola ki eyaguliko nabadde na BBC nga yaga nti kubalako ali afudde accident ne Princess Diana abantu bamwagala nnyo 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 nange nina omwana n'omutuma Diana omutuma amannya abiri g'abakazi be benayi Diana Whitney nali njaga nnyo n'omuyimbi Whitney naye nga Diana actually Whitney Diana bamutuma the princess of people's hearts nti omumbejja w'emitima gy'abantu kubanga yeetaba nnyo mu bintu eby'abantu abawazi nyo omuntu gwe mbadde njogera naye WhatsApp agambo tasobola kutambula nga talina mmotoka ngamba nga bwagamba mulabye n'okwegulumiza fetambuza ebigere tuvuga emmotoka tulinya boda tulinya taxi n'entambula yonna ki oba eri ogogolo naye tuyinza omukozesa okola ki kasatuuka gyendaga so nti Queen emyaka 7 sinakebera kuba oba ye mukulembeze ayinza okuba wensikirana asinze yesu okulwa ku Namulondo kubanga agimazeeko emyaka 7 that's quite a long time. Katonda amwadde obuwangazi ne bawe era amwadde obuwangazi bawe yafaina kyenda mwenda yes Princefield mako gwedde singa atuuka guno omwaka Princefield yali badde afudde nga alina emyaka 10 era we nagambidde abantu kati King Charles ow'ensanvu ate banga baby Ada mama we mami. Of course. No mama. Nange mama wange jogadde mazaalibwa ge. Ye mukwano gwo. Era munsi baga mama obwafa. Oba ofiiddwa mukwano gwo asinga. Okulusigiri. Mukwano gwo asinga. Taata waso okuvaamu ng'oba olina byokoze Kampala naye maama ga mwana kati tugenda kukola tutya tukivaamu tutya era twonetya kyana ekyo nabika n'okuzaaza naye nga bulijjo yeyewana ati omufaanana naye olina amajanga bagamba ne mwami Museveni bwe yali mu nsiko mwami Kaguta yeegana mukyala we n'amugamba wandetera ekizibu ekyala kye wazaala ne bwe kyamala ate okutooza eyokola ekisajja era ngamba nnyo abantu nti abasajja tebaagala baana abasajja basically ne mugwa general view as a psychologist abasajja baagala bakazi era gy'olaba omusajja ng'omukazi ali awo wakanga
ali mukulabirira bwana ogulaba guzimbye alina byayagala ana omukazi ali ku baana abaluddemu abalwamu so abasajja ayagala mwitajje ali kuki ali ku baana bweyesungusula naye nozaagala kwefulagala siponi mbukati nensungula omukazi akoleki andabe so men are just like that era omusajja ayagala abaana be okusinzira bwayagala mukyala we era ojolaba omusajja waasa omukyala wokubiri nga alina abaana nze bano abaana wano nze sibaagalawo era ng'atikka anoonya mwannyina gwabawa oba mama we kiba kitegeeza omusajja tayagala baana ayagala omukazi era twalina nga tuli mu olevo twagenda tukola strike ku ssomero kakati abaana gano edoosi ono yatwetedde obuzibu ne banalika okulumbibwa doosi bw'alaba tulumbye n'agamba mukyala yingira abaana bazze bamazeeko nti ati kyanoonya banti abaana baleke tunazaala ki abalala kubanga ono ye gwasinga okukola ki yesu okwetaga so nti era abakazi basinga okwagala era bwensanga nga tayagala nnyina tayinza kugamba munza njagala nti ndi mukwano gwe omanyiruka gwensonyi so omuntu yenna okufiirwa maama we era bw'osaba omuntu bambi nga yafiirwa maama we nga muto ntera nnyo bagamba katonda yakukola bubi era abantu abo ojja obagenderere bwabeera ku kintu tatya loosi ne maama oya yakubako mwana wange mwana wange ekyo kireke era mpa abakazi amagezi ayagala okufumba gweyagala maama wabalo oba omaze so ebungereza queen myaka 7 yabadde minene obwa queen yabufuna ng'ali mu kulambula wano East Africa era yali Kenya ne bamutegeeza nti taata wafudde King George ng'afudde namutegeeza mutaata wafudde era eyagenda nga mumbejja nga mutonotono yavaayo bali balinda n'abakyala era naliko ku mukutu gwa BBC nga ba afa olajaga nti yagamba nti omusajja ono afudde mu bulumi tekubanga okuva mukyala we lwe yafuuka n'abakyala obwa boosi ne buggwawo bajje mu Africa ng'omwami ye boosi nga yamulagira alagira kati bagenda okutuuka eri balina n'abakyala gwolina okuba emabega kati owerekera n'abakyala kati gwewerekera n'abakyala waliwo gundi TV personality Oprah yagenda n'afumira omusajja kati nga omusajja amuyita ono ye musajja wa Oprah kati abasajja tebakyagala nnyo oyagala nnyo nga nti mukazi wa fiiki naye kati omukyala wo bwagejja nnyo ja oyo yemu yoyo so kakati nti noono n'agejja n'afuuka queen n'ajja wano megana nyina omujjukirako yajja okuggulawo eryo ebbibiro ly'amasannyalaze erya Owen Falls Dam abasinga okulaba wano weriri ne ekigambo falls kati akiga Owen kukudoza kulita na Lubaale Dam kubanga omwana omuto yalibuuziza falls ziri luddawa fe twali mu primary awantu wenasooka okulambula waali awo ng'aliwo ebibibiro falls ebiyiika bwe biti naye kati ne bwogugolinga ekifaananyi ekyo tekiriimu so kati olina kunoonya zino Atlas enkadde mwokiraba yejja n'aliggulawo eddwaliro lye tukyayina eryamulago yajja bakitukwase ng'ekirabo kyekyali ekirabo ekya independence 62 nga taatawo ng'owasa n'abaako byakukwasa nkuwadde ekyapa kikyo naye nagenda okukulaba myaka 10 myaka 2 oli mu bufumbo okuza negwe n'akubuuza gwe ogasseeko ki kubanga okuva lwebaatuwa mulago ffe ne tuneezimbirayo hospital gy'oyinza kutunulako nogamba nti yiyo yes teriiwo ate butabika eki ate butabika
kugamba ne bwogambye butabika kugamba wadde example nga sirana bwe ngenda kukola ki eyo mugaso kuliko nti abaana b'abanene bali eyo netwaka nga zivuddeko bantu basuddewo abantu balabirira baana bali ku biragalalagala bajjudde eyo nesi hospital wali badde kati wetwali tukidde emyaka 6 nga Uganda tulina mu mulago eziweranga 6 nga bw'osimba bwoti eggulu bwoti bu olingira bwoti nga ogiina eggulu eddwaliro eririyo ery'amaanyi bayita lakyo hospital ly'abamisani ery'eggulu yes twali badde nga bwenvuga n'ensibira bwenti ejjinja bweti ba nga n'eddwaliro lyensangawo nentuuka embaale ng'eri eddwaliro lyogamba nga ddwaliro nentuuka regional headquarter ya Western yali Fort Poto n'otuuka efoto n'osanga eddwaliro nga ly'amaanyi n'ojja n'otuuka embala Kabaale n'ogasa ngamba yes naye kati bagamba n'obayisa dispensary Sima Health Center 321 wabazibala batya Katonda yakola ki yamaanyi ne ebyo oyo mukyala yakola ki wano buli omu byamujjukirako wano n'atandika Commonwealth okugatta ensi ezaali amatoole gwa Bungereza oyinza omutenda amaanyi ne Rwanda etaali litwale yagigaseeko omwaka ogwedde emabega eyo yali mutabani we bwawasa Diana n'akyawagana ne Diana gundi yali ekakkanye ettutumu lyabwe lyali likakkanye naye waafiiridde ng'ate Abangereza bongedde okuddamu okumwagala lwakaba mukyadde aliko nti nga tayogera politics era statement ze nga zibadde nyimpi kakati abantu kyebatamanyi Charles bwagenda kubeera kwa Charles yebabwita namwatulira yeso ero gyogende ku Google ebintu bwalowooza kakati ate endowooza eba eyina beewa obuwanguzi nebeekuba azze kati musajja abadde babadde mukyala endowooza y'omusajja ekyukamu ku y'omukyala teri ndowooza no teri ndowooza ya mukazi na musajja n'obukulembeze bw'omusajja bwanjawulo no njagala kukubuulira era ekyo sikizigala kati abasajja bagenda nti abakazi tebalina pulaani mbuteba bana programu mb'omusangaawo n'omusalako gwe bw'omusalako gwoba wadde ne programu emusalako gwamusalako oba wadde ne programu naye nga kiwadde otegese ku olwo mwenna temuba na pulaani nze nasomako n'abawala bagezi piwale nga bagezi nemma nti omuwala mukubalansinga nempanika nomanya nti omuwala mukino muklasi omanya nti ono omuwala mugezi omanyi edda olwokuba nti abawala babateekaganye emabega netufuna endowooza erowooza nti abakazi si bagezi kyakikazi naye nga ne mukugamba osaba omukazi nga ali perfect ku kintu n'okiwa omusajja nga midioka nga midioka lwaki olowooza mu nsi zonna mu byafaayo byonna bakugamba nti abakyala bakola mu bwambega ndowooza balinga gye bali babazaalawo nnyo ofcourse asobola okuyitamu n'akuwa ekimu kigenda osobola ebitabo byobwambega obwambega si bwabo ne bajja newobeera wano nga gwokolawo bwambega nga gwokola buli nnaku naye ngaosobola okwakitinga so nti ate abakazi bamanyi omanyi omukazi abeera ku kintu aba kiriko ffe tubuukabuuka nnyo era kyova ne mu bululu bw'ofuna sapooti y'abakazi ng'olina message gye basobola okuwulira njagala kugamba you can never fail naye abasajja buukaati netwakazi abe zibanga amasanyalaze ge Uganda gabeerako bugakola ki walowooza munala nga obadde omufera mbw alina kyeyabazizza ate agenda okutukayo nga kifu goba nti gunalya muno olukwe
agenda omuli amoluko ogenda omuli ng'omusajja byamukolera biyitirivu naye abakazi bamanyi okubibala era waliwo n'abawandiisi abagamba mu bayibuli nti omukazi gwe bayita Maria Magdalene tabanko malaya yali mbega no mbu yali omukazi omu ku baali basinga okuba ne influence amaanyi mu kampu ya Yesu kakati abasajja nga balaba bwe tukireka bwe tutyo ajja kuba ne following y'amaanyi ne bagamba ono omukazi bo ne bakiteeka kwabe baali kubanga bayibuli bagiwandiika emyaka ekisuka mu 10 nga Yesu no gyali nkaaga 64 AD nga amaze okufa kakati ne banoonya baali abajjukira era ttiimu yatuula okukkirizigana ebigendamu baali basajja kati bagamba omukyalo ono tumutemako tutya tebamuyita malaya bagamba ono yali malaya Yesu namukwata ki kati ekigambo malaya musosale n'olwaleero bagamba nti omuwala malaya tabana kitiibwa naye mukwali kumukuba bakritikanga nti kwali mukumukuba kumujja wakalabutye kati honorable so tusuubire ki kuba bannayuganda bangi abali mu nsi eyo Uganda tubadde tufuna obwangu okuyingira Bungereza ebyo byonna obitunulamu bwe binaasigala nedda kubanga gundi si lwakuba nti mu Bulaaya ekintu ekisinze okukula mu Bulaaya yonna bagita gundi immigration be bantu okuyingira ne Sweden wabaddeyo akalujjo yabadde nsonga nnene mu kalulu ate immigration balowooza ku baavu abajja abayingira mu nsi ensi nga America zikwata abantu abagezi ne zibawa citizenship naga nti oli mugezi mu kino ofuuke America era ababazi abalabo abasinga okubala abasinga bawulira nti America ogenda mukebyanga muyindi nenga wali alagala nti yes wala Bungereza bayagala okufuna omudaali gwa Olympics nekwata Somali ne muddu semisi eyo no mo Omusomali oyo yali ali mo fara ne mwasiship era nze bwe buzibu enyina na Uganda nti abantu bemuwa obutuuze mubatugattako ki wano mugwa so n'Abangereza okuwa knighthood okuwa obwassa Queen nga abukuwa olw'ekyo kyogasse ku Bungereza ddyo ogira nti batunda culture era ekitiibwa kyabwe culture simanyi nono zaabwe ze batunda eggwanga terisobola kugaggawala nga lirowooza nti abantu abali ebweru mu nsi endala be bagenda okubasalira ebizu byabwe abagezi kubanga bwogenda n'olaba documentaries zibayita the men who built America bali okufera abafodi abakola zitraini abakola zibakola ziba nti batunyanga ekizibu nga kyasalira amagezi kakati Bungereza n'amaanyi gayo golani kati olaba nti buli omu era bali sure nti mu nsi yonna teri nsi kebe North Korea gye bali mugobera kikiri okufa kwa Queen kubanga kalicha yaabwe bagitunda nti kebere China egene wandika made in China kiri mu luki kiri mu Bungereza yavudde mu European Union naye nga abaana abali wakati w'emyaka 11 ne 16 87 ku buli 10 kuswe bateninga classes z'oluzungu era kiri mu kubajja baliki lwaki abazadde baagala okusomesa abantu oluzungu of course kati lubunye n'oku ani beneficiary Bungereza kuba kati wano olwalabo olwaleero nti oli bwafuuka seeka nga bagenda mutikira ekanzu gy'olina omuleetera ennungi olina gijjawa gijja Saudi Arabia waji watute sente zizaki father nga bamutikira ogenda Roma gy'oweereza ki sente ng'oli wa Church of Uganda baga twagala labike bulungi okiweereza Bungereza so fenga Africa ekyatutta mbukwe kukola ntulowooza nti kalite yaffe yemabega naye nga kalite yaffe waliwo ekitabo
kyogera ku byafaayo by'abaddugavu. Musajja bamuyita Chancellor Williams yali muddugavu America ne naagala okunoonyereza ki abaddugavu waje twava. N'akulaga university yasooka eri wano mu Africa. Emundu yasooka wano mu Africa. Kumpi buli kintu kyolaba ekiyambye ziri ensi kyatandikira mu Africa. Nefe obutwekkiririzaamu ne tukita. Kakati Abangereza olaba badde bakulaga nti ennono gye baliko nga ya myaka na myaka. Leero ebimu gundi lwa Prince King Charles lwakkiriza babiteeke ku TV. Kyolaba batambula okwo nti batambulanga omufu n'abalala babenga beetayo mu kuziika. N'okiraba nti bajja kukola bwe bati. Bajja gundi ajja okukola buno obuvunaanyizibwa. Aba bw'ati abukole bw'ati. Oli aba atunda kawuca ate nga ali mu kukola ssente. Kuba kati gwe tomanyi ssente mmeka ze bakoze abafunye rights okulaga ebintu ebyo. Naye nga ssente zonna zigenze mu pound. Era bajja kukubala economic benefit mu zino ennaku nga Bungereza eshooties. Ngeri waggulu. Kati olwayo buli omu ali mu kulowooza ku Bungereza. Gemaanyi oyo omukulembeze gaalina. Kano nga tuwuzika akatundu kano. Tufiirwa ki? Ekyo ekibuuzo wakyebaze kuva no apparently because kati waliwo bingi ebikyuse. Kati for example nga olaba nti anthem yaabwe ekyuse. Kati twebuuza ffe kiki kyetugenda ofiirwa? Anti ffe tugoberera bugoberezi. So kati kyebaleeta kyetugenda nakyo. Kati tulinze tugenda kuyimba God Bless the King nga chairman wa Commonwealth kyekiriwo. Tugenda alias bwaffe tusaa kuvaamu ensi nga Australia, Canada ze bali mu kubuuza oba zigenda nazo okuddamu okusigala kukkiriza nga King ono ye head of state. Kuba gye walabanga gye bayita Commonwealth Parliament ye omuntu asinga amaanyi abeera prime minister. Kati president aba figurehead era nga baali bakiraba nga queen bwabeera king bwabadde abeerayo waggulu nga bamukendeeza amaanyi kuba bakizuula nga bwasigaza amaanyi ng'ate takubwako kalulu. Era over time abantu baali bajja kulwana okugjawo obwakabaka ne bagaa eyo essimbo yaffe ye namuziga kutambulira. Era abantu bowadola nga bamwogerako pride nti bano oluli olulangira lubawadde ekifaananyi ekibafuula abanene buli yonna gye batambula. Wabadde obalaba nga owulira bakyogera ku BBC nga tebafaayo bakulaga mbu kibalina kintu kinene. Era onageze nebaliza BBC okuwa Munnayuganda Alan Kasujja namutwitinze mukwano gwange akola ku BBC. Kanina bamugeza mu esaa bbiri nga naye akola narration naye nti banne BBC mwebale naffe Bannayuganda mukitaddemu kanaffe Alan Kasujja kakati naye ali mukola nalisiisi naye ng'ate olunadda ngadde e Kampala nga tunywa kacaayi. Eba gyakola naye nga olaba balina product nene. Era nja kugamba nti okufa kuno kuyinza obapushinga kuba gino emikolo gyattractinga abantu. Waliwo abayita nabafaako atunulya Bungereza badde otunulya ebizimbe ng'obiraba nga bikadde naye nga birabika bulungi. Ng'olaba level organization ng'abantu bayimirira ku nguudo ne bayimirira ne baweevingira n'abakyala waabwe ne baba ne order. Tolaba yikayo mu luguudo naye abagamba temukasuka bimuli era ne batabikasuka. Buli omu n'akwata bukwasi ssimu n'alekoodinga ne babeera n'ensi gye bateekateeka gyetuuse wano olwaleero ebanga embusebo yabadde akozesa ne Zoom. Namanye peesa bwe nnyiga wano ntandika wali bweti nzijjako emyaka ekyenda mu mukaaga. Kinabagamu abasabira abantu abamu oluusi okufa nga balina essente muyinza oba bye musaba musaba binene mulwane bulwanya okubejjirako kubanga oli bw'abanga alina obujjanja bufaanana bwe butyo. Kuba like ku Monday
yali awadde rules gundi prime minister mpya Liz Cruz nga amwadde obwa prime minister damula kakati oba ennaku 2 n'afa kimu kitegeeza naye nga singa yabadde nga yakulire newaffe so nti badde bazimbye culture ennungi ng'olaba order ng'olaba abantu abalina essuubi olaba abantu abalina gye bava abalina we bali abalina we balaga continuity kati fuwana ewaffe tokiraba ujuzi kati bwogamba twakafira wano genero ow'amaanyi gweomukolo gwagulabye gwadde gufaanana gutya waliwo nalabye nga naboogera enkuba ebakuba balina kakambuleera nga kaali awo kati gwe tunuulira bano kubanga egyo emikolo gyegiraga timwina levo gye mulaze mulambo bagutambuza bawatya kyekiddako nga n'omuntu asobola okunyumya omukolo ogwo ng'olutabaalo jeno kati akulumi omujjukiddeko kati nga bamuweereza essaala yali enkambwe namutuma bubaka namutagenda tusabirako ewa allo wekitiibwa atwogereyo ki ensonga ze n'abaana ennaku zibadde babuuza lwaki tebamuwa state barrier ekyo twagenze tukyebuuza amekomande yali wano kugundi nga 86 balaka bamunyigira ebigambo biri byayogera amagezi gayagala okuba mukamaawe gayinza bagamuleetera obuzibu naye nga n'abakyala bongereza ggwanga ly'amaanyi lirina systems bo ze bakuumye overtime nga gwe gwolina ozifiitingamu bw'ofuuka omuzibu zikusesema kyova olaba mu bbanga lya myaka ng'ena babalina prime minister 3 olwakulaba ng'olinga ayagala ekitiibwa okukibajjako so nti ekyo ekitiibwa akiwadde bungereza ebigambo ebiyinza osembayo mu programu wano kuki ku nsonga era egenda mu maaso of course waganya okuddamu ekibuuzo kyange ande ino ekyokufiirwa tosaga tulina kyetufiirwa tosagamba tulina kyetufunamu kuba n'okunyula tutunyoleddwa yes kubanga kyegamba queen abaita kyalina police level nti oba bwafa police ye yayita ddagiisa oba bwatafa oba onaakyuka agenda tukola atya nti omukulembeze waabwe bamujja mu kusalawo ebintu ebya bulijjo kyova olaba n'egyo emyaka emingi gyasigalawo nga ne bw'aba akaddiye tekibakosa singa abadde nga mukulembeze mbw akaddiye takyalina maanyi ga supervisinga abo bakulembera mufiirwa kubanga waliwo abantu ababaako bye bakola ne bibakosa naye kati enkola yaabwe oba oli mulwadde kyova olaba timwezi ensi tebakweka balwadde so oba oli mulwadde ogera naga gundi shafiki mulwadde ekyekimu omusujja leka tumusabire abe bulungi era bamalina okujja ne ku ddwaliro ne baleeta ebimuli naye wano mu Uganda okukubulya nti mukulembeze ssenyiga amuluma haramu alamayi wesanga kitali okyogera otya olina abadde honorable Harold Kaija sebo katukwagaliza akalulu akalungi wetuitukayiga mikwano gyange munsabire ku bululu mwina abaka ba palamenti bemumanyi mubakubire ku busimu maweereza kubezaji jakwebaza olwo omukwano gwange ali Boston bamuyita Engisali bamyapeza nagezula bakangamba kola omukyala fyatuweereza message nasenda babaka nga 30 bamanyi naga keje mupera akalulu kubanga oli bwawulya mukwano gwakwogerako kibategeeza olina kakalulu nzege honorable Harold Kaija tujja kumufuna wiiki ejja wano abatuwadde obudde sebo tukwebaza obudde bwotuwa mbadde ne Hassan Musa wamu ne Tamale Henry omukama Katonda akunkuma